Ugandan lifestyle. Akati kakati ebyewuunyisa tebiggwa mu nsi. Awaliwo agaliwo naye nga gannaku newankubadde ate kyongedde okubeera nga kisasamaza abantu olw'okuba nti omuntu omukulu emize gyalibadde gikolebwa abaana abato ate ye agyenyigiramu. Anti atuwe ssente ng'omwana bagenda amusiba bamuggyeko ebintu bye by'emirimu gye babadde bamuggyeko epiki ye ya looni. Bwe tugendako awe Makindye Nabisaalu mu disitulikiti ya Kampala etwasanze abafumbo Mary Kayemba kossa ne Mark Kayemba kiraga ki tuli bwe yatuukira n'okumuwa erinnya n'amugamba munnange ffe Bakayemba kitegeeza omukwano gwaliwo oluusi n'akasente kabeerawo mu mpolampola. Kano bituukidde olunaku olwaleero ng'omukyala yeewera agamba bwe katali girya ngenda kubeera nga nkusiba bw'otakomyawo ssente ze watutte ngenda kubeera nga nkusiba. Saagala nnyo okukozesa kigambo kya kubba kuba ono yagambye mwetefutefu okubeera nga azizza kitegeeza yatwala omusajja mukulu munnange obuuza bya kisiru nze nsiba obuuza bya kisiru nze nsiba kati agenda kuzza naye ekkubo lye yazitwalamu ate terikyazza kuba ddyo lyatutte mu mbeera bwetyo ono yasobola okubeera munnange ng'ennyumba ye buli kasonda akamanyi nti waneeno waliwo kino wano waliwo kino so kyamwanguyidde okukwekula akakadde kamu $20,000 maama ke yali yaterekera mutabani we. Maama agamba guno si gwe gusoose ng'omusajja ono akwekula ssente wadde yabadde akozesa kyakubba nze kankozese kyakukwekula nakutwala tugenderawo mu mpolampola era guno ogwasembe yatutekamu 2 akamu 2 olwakafunye n'amanya nti kati waneeno bwe manzi tadde waneeno kitegeeza zijja kuddira waneeno. Ffenna tuteeka sente mu bizinensi sometimes ne zitadda kati n'ono akapapula alabika yagifuula bizinensi era ng'amanyi wano zijja kubeera nga zidda kwateeka akamu 2 nkaddiza omukyala endala ate nsobole okubeera nga munnange nzikolamu ebirala. Kati omukyala benna newankubadde omusajja yabadde abikola mu ngeri y'okutetenkanya basobole okubeera obulungi ye teyayagadde kubiwuliriza era teyeetaaga kumanya aga musajja gwe bino obikoledde ebbanga kyekiseera obisasulire eitha okuzza ssente oba sekyo okusibwa. Kati nno bino byabadde mu ofiisi ya ssentebe era byatuuse ekisaana ebimusukkako olw'ensonga omusajja bwe yatandise okuttottola butya ssente zineeno naki kyeyazikozesezaamu ate nga kyewuunyisa yatandise bw'ati munnange munsonyiwe munsaasire kituufu nakoze ensobi naye nange nabadde sikisuubira tekinaaba bwe kityo. Yakutte ssente zineeno ng'akwata lisiiti ng'alaba eno tegujja eyo ejja kugujjayo ng'ateekako n'eyokubiri ng'ateekako n'endala ng'ateekako ng'amanya kati buno obukadde obutaano bwe ngenda okufuna ngenda kubeera nga munnange nfuna entandikwa. Ono yaliko ddereeva ow'emmotoka naye ng'olw'obuyayeyaye w'ebityo mu mpolampola ne bamugoba ne bamugaa kwata ekkubo ogende n'obuyaye bwo. Kati mutabani we yali yagulayo piki namugaa mutabani munnange gobonyegere yali kusambya sajja nali muvugira emmotoka yangobye kati simanyi wakutandikira ate nga negozadde akubira eŋŋoma n'ozina kati kyekiseera onzibulule mu mbeera mwendi. Ono benna ng'agezaako kuwoomereza nakumatiza mutabani we amuwa pikipiki olw'okuba munnange omuzadde ye katonda w'oku nsi n'omutabani yagambye gwe yanzaala gwe katonda wange yiiyo naye kyolina okumanya piki eno ekyali ku looni bw'oba okola olina okuleetanga akasente ne tosasula eri ebbanja lino osobole okubeera nga liggwawo okuva weyamuwa pikipiki tawangayo wadde n'omunwe gw'ennusu kale ayinza okuba yawaayo entonotono sijja mulumiriza nnyo sijja kugendera nnyo ku bigambo bya maama
kuba ye agamba tawaayo ssente naye nze kaŋŋambe kale abanjibwa era mb'omwana ssaawa yonna omulimu gwe n'ebibye biri mu matigga lwa nsonga taata bw'afunawo akasente ng'asala awo ng'akatwala mu beeti kati ne pikipiki netuuka n'okufa okugitwala mu paakingi nga tebalina kiddako nga tebamanyi kyebazzaako. Omusajja ono yalabiseeko ng'alaga munnange amunyiikaavu newankubadde yabadde mu musango aye n'alaga nti mukkakkamu ate n'agattako obukaabwe kwegamba ebintu bisatu abigatta. Bw'alaba nga chairman yayogera awo ng'abeera mukkakkamu, bwe bamunnyonnyola omusango gwe yakoze ng'abeera munyiikaavu, ate omukyala wabaako kyayogera ng'akambuwala. Kale kwegamba yabadde mu biti bisatu naye bibiri byonna tibyasobodde kubeera nga bimutaasa lwa nsonga ono bamugambye ensonga kabazongereyo paka ku poliisi. Akapapula kamuzaalidde ebizibu naye kino eno kibeere ekyokuyiga eri abantu abalala. Amateeka ga beeti tokkirizibwa ku beetinga abamu nga tonasukka myaka 21 abalala 25 kisinzirawo bwogenda okubeetingira. Naye ate ekituufu kiri nti omuntu teyandigaaniddwa ku beetinga naye ng'abeetinga ezize, kubanga abantu abamu ayinza n'okubeera n'omulimu banne n'atabasasula olw'okuba ayagala kusooka kuzoozesaamu. Waliwo abantu abawangudde mu beeti n'abanga kale yakolayo obukadde 10 obutaano n'ebirala naye tusooke tufumiitirize akapapula kotaddeko 5000 oyagala obukadde 5 ng'olaba ebyo bizinesi singa buli omu tagiriimu. Ekyo kimu. Kyakubiri era twongere tufumiitirize lwaki bano abasajja basasula ebizimbe ne basasula abakozi bwe bonna babeera babitaddewo kuwaggwa essente. Kitegeeza ki? Nti beetingi kuba muzannyo. Bwe bakuba be bakubye ate abawangudde nga babatoolera ku zino ez'abano be bakubye nga babasasula. Balansi afikkawo omusajja amutwala nga muteeka muki mu nsawo. Naye olw'okuba abantu naddala ekitonde ekisajja ensangi zino tebakyayagalira ddala kukola, tebaagala bibakaluubiriza. Omusajja ng'ono yali badde mu myaka egyo ng'agamba ninawo bulentoozi bwange bwenzijjamu akasente akanannyamba mu bukadde bwange, ate alowooleza mu kuvuga pikipiki. Pikipiki gye yali badde agula naye n'afuna omwana gwagiwa amuwanga akasente ye yagivuga. Kati n'alaba nga byayagala bingi naye ng'obusobozi tabulina. Kyekibira kiddako kunoonya z'amangu. Kati abavubuka munnange nabo naddala kati wosanga abamu ababooda wabweru wazo kampani za beeti babeerawo bayitirivu bazze kulaba mupiira n'ebirala. Lisiiti eno bagikuba ng'ayuza ng'agira endala, bagikuba ng'ayuza endala. Kati mu mbeera bwetyo tulina okwegendereza ennyo kuba bakugamba betting at least ko olina okuteekamu obutundutundu 5 ku ssente z'ofuna. Kitegeeza ki bw'oba ofuna emitwalo 10 obutundutundu 5 ziba ssente mmeka? Kuba ebitundu 10 ku mitwalo 10 guba omutwalo gumu. Kitegeeza ekitundu kimu luba nusu 10, obutundutundu 5 ziba nusu 5. Kati ayina akakadde yakkirizibwa okubeetinga 5,000, ayina obukadde 10 yakkirizibwa okubeetinga emitwalo 5, ayina obukadde 10 yakkirizibwa okubeetinga emitwalo 5, ate ayina obuwumbi 5 yakkirizibwa okubeetinga obukadde 5. Kati ono yabeetinza akadde kamu emitwalo 2 nga talina wadde n'ekikumi, ng'ate mu bibalo byaffe bitulaga ate siko yaligenza okuteeka akadde kamu emitwalo 2 ng'alina obuwumbi 2. Kati ababeeti nga bagamba ne bayagalako tabitegeera. Tunaaweza ddi obuwumbi 5 okusobola okulaba nga tukubba omuyimbi. Kale mumukube, abamukuba bamukuba naye ate bagenda omukuba nga ze baakabakuba nazo mpitirivu. Kati ne kijjanga kino ekya beetingi kyegasse ku bintu ebisinze okutabangula amaka.
lulyende ekibadde kyasinza okutabangula amaka ng'oggyeko obwavu bubadde bwenzi. Omukyala ayenda, omusajja ayenda, okwo ne kwegattako omwenge. Kati mu mbeera nga bweri n'akapapula ssaawa yonna ubosi ejagenda maaso n'okubeera ng'ekateekako. Bajja tuuka otubuuza waneeno nti gwani nze gunde oli wa tribe ki ti ndi bweti wekange luli mwali mugamba nti bababuuzanga ebintu ebitasaanidde bajja nabbabuuza akapapulo kagenda nnyo oba katonotono kubanga kati buli wooyita betting. Ono yasobodde okuvayo mu mawulire naye kyemmanyi bangi nnyo abali eyo ababetinga sente z'abakyala bammwe ez'abaana bammwe ez'abakozi bammwe ate nemwekaza nemwebulankanya. Abamu mufuna ne looni lwakubetinga olwokwawulidde gundi yawangudde obukadde 2. So ebintu ebyo si birungi. Betinga naye ng'omanyi nti kiri kyokola muzannyo kunyumirwa so si kubetinga gwe ng'omanyi nti jjojja okwenunulira. Abavubuka tuzirikanye emirimu tukole. Nze Ssegawa Mulisha.